بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalabi baffe aba WBS muli bantu babuvunaanyizibwa nnyo nyini ddala. Balamusiza n'ekiramuso ekisingira ddala obulungi kisiŋŋaanibwa mu Quran essula ya 6 ne aya ya 53 kigamba emirembe gya Katonda emirembe gya Allah gibeere nammwe. Muli balabi balungi nno, muli babuvunaanyizibwa, muli babbeeyi era muli bannyo naddala singa olina ekkalaamu n'olupapula okubaako by'oyiga. Buli mulembe Allah subhanahu wa ta'ala yagusindikangamu abaluŋŋamya. Abaluŋŋamya abo oyinza obbayita ababaka, babeere nga batiisa, babeere nga bajja abantu abo abatakkiriza mu Allah amakulu, abaali basinza lubaale, abaali basinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'abasindikamu omubaka abeere nga abatiisa, abeere nga ajja ku ebyo ebikolwa ebitali bya kintu kiramu. Kyekiri walakad ba'athina fi kulli ummati rasula ani ibudu llahi wajtanibu ttaguuti, babe nga bava ku bitwaguuti, babe nga bava ku bubuze, babe nga bava ku bikyamu. Mu buufu bwe bumu nno obwo Allah subhanahu wa ta'ala nate atuleese, essaawa zino atusindise, atulonzeeyo mu bangi tujje nate tubeeko bye twejjukanya nammwe, kubanga okwejjukanya kuyamba mmwe abalabi, okwejjukanya kuyamba abo abawuliriza oba abakkiriza. Okusookera ddala nze Ziwa Semirimu Yasini ge mannya gange, eddadi ge yantuuma. Kalamatende Serinyabbi Mawokota, mayiro 3 Mawokota awo Kammengo, ogenda munda awo tusibuka ne tusaasaanira eggwanga lino. Era nga wano ndi mu kitundu ekitibwa Bwayiise ku ludda Nabweru. Newankubadde bagamba nti nno Bwayiise waliyo amazzi naye tegakyaliyo. Mujje, abantu baagala mu kitundu kyaffe Bwayiise, mujje, ekitundu kirungi, tekirimu bikolwa bya. Kale ku ludda Nabweru awo ku ssomero eriyitibwa Kazo CU Primary School, awo wempangaalira wenva n'ensaasaanya message n'entuusa obubaka mu bantu ab'enjawulo nga tuli ku WBS okubaako nate kitejjukanya. Yenze Ziwa Semirimu Yasini oba Dr. Ziwa oba Healthy Living Ambassador. Olwaleero nate twagadde tutambulire mu buufu bw'okulya. Okulya kuno Allah subhanahu wa ta'ala yatukukuutira nnyo, kullu wa ashrabu, mulyenga bwe munywa. Ne tutemaatema ebigambo ebyo. Bwe tugamba kullu wa ashrabu, kiki ekitegeeza? Abaffe yali atugamba tulye, tukutte emmere mu mukono guno ogwa ddyo, ate tukutte mu mukono ogwa kkono amazzi. Kullu wa ashrabu, mulyenga bwe munywa. Ki yali ategeeza? Nedda. Abatematema bajja ne babitutemeratemera, ne babitutemeratemera, ne batunnyonnyola kullu wa ashrabu, mulye. Bwe mumala okulya ate mukole ki? Munywe. Kabanga kyakayitawo awo nga tonnaba nga omala okulya, yisaawo essaawa nnamba olyoka onywe. Ate bw'oba omaze okunywa, yisaawo eddakiika nga 3. Amazzi gali gamaze okubukala mu mubiri, gamaze okufuna temperature y'omubiri gwo, olwo nno olya. Kyekiri kullu wa ashrabu, mulyenga bwe munywa. Kubanga singa kyali tulyenga bwe tunywa, tukwate mu mukono ogwa ddyo tulye, mu gwa kkono tunywe, hadithi eri teyandibaddewo. Egamba etya? Egamba nti la taakulu bishimar, kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la taakulu bishimar, temulisanga omukono ogwa kkono, fa inna shaitan, mazima sitaani, yaakulu bishimar, gwe mukono gweriisa. Singa kyali tulyenga bwe tunywa, byali badde bikontana Rasul sallallahu alayhi wasallam, ebigambo bino ebya Allah byali badde bikontana. Naye ekisomesereza ddala nti tetulya nga bwe tunywa mu kiseera kyekimu. Twagadde olwaleero tejjukanye nga tusinziira mu Quran essula ya 78
surati 78 surati al-A'la. Ne tunoonyamu aya ye14 gwali awo ayina Quran. Noonya bikkula mu Quran yo essula ya 78 ne aya 14. Allah agamba bw'ati ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa anzala min al-mu'sirat ma'an thajjaja wa anzala min al-mu'sirat ma'an thajjaja. Era ne tussa oba nenzisa ne tussa amazzi okuva mu ggulu agannyogoga thajjaj amazzi agannyogoga. Wa anzala min al-mu'sirat ma'an thajjaj. Lwaki amazzi gano gavudde waggulu mu kire? Linuhrija bihi habba wa nabata. Linuhrija bihi habba wa nabata. Amazzi gano agavudde mu ggulu eyo agavudde mu bire agatonya wansi mu ttaka fil ardi mu ttaka gamezese ensigo gamezese empeke. Linuhrija bihi habba wa nabata gabeerenga gamezesa ebimera empeke ensigo gazimezese. Bwe gamala okuzimezesa ki gwe atulaba omusiibi bayirawo weebale kusiiba naye ate lwaki nkwebaza bwe buvunaanyizibwa bwo. Naye kyokola kirungi ekyokusiiba kubanga kirimu emigaso mingi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'assa enkuba okuva waggulu n'etonnya, omwana Adamu omuntu atandika okusimba. Naye singa asimbye mu kiseera ekyekyeya nga tetwafunye mazzi okuva waggulu, kitegeeza ensigo ziyinza obutamera. Naye Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutusiza enkuba eyo bw'etonnya bw'eti, olwo nno ebimera byaffe ne biryoka bikula bisituka. Wano olabira omwana Adamu omuntu asimbye ebintu bye ne bimera n'abeera happy n'ajaganya. Abantu tugamba ffe abantu b'ebwayise enkuba etonnya alhamdulillah tutamye. Si kyambu busiraamu okwetamu enkuba, si kyambu busiraamu kya butalimu. Togambanga nti nno enkuba bannaye ng'etonnya nnyo nze era entamye emirimu gyange mbadde nkola tekigenda mu maaso enkuba entamye. Kino si kyambukkiriza, si kyambu busiraamu. Omwana Adamu gwe ali mu kusiiba wandibadde weebaza nnyo enkuba eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'atonyeza mu kitundu kyo. Kubyamu plan waliwo bannaffe abali ebitundu ebyenjawulo nga ye enkuba tetonnyayo. Abantu abali Karamoja mukimanyi, abantu abali mu Kalahari desert, abantu abali Sudan mumanyi enkuba tetonnyayo. Naye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agitonyesezza wano ebwayise, agitonyesezza waffe Serinya bbi linuhrija bihi habba wa nabata, ebeere ng'esibula empeke, esibula emmere. Abantu befaffe eri Kamengo ne tulima, ab'e Serinya bbi ne tulima emmere n'ekula, olwo nno ne tuweereza ekitundu ekirala. Naye emmere ey'ensigo, emmere ey'empeke gye tugenda okutuna olwaleero gwatulaba. Abaffe gwe omusiibi ali awo awandiika omuyizi wange emmere ey'ensigo oba emmere ey'empeke ekuyamba ki? Ye topic. Ekuyamba ki emmere eno ey'empeke? Emmere ey'empeke eno singa tugiteeka mu mubiri gwaffe etambula bulungi nnyo. Tujjukiza buli kiseera buli tujja wano endwadde ezirumaga omusiibi essaawa zino, endwadde ezikusumbuwa ziva mu mmere gy'olya. Engeri gy'ogiryamu ogiteekateeka otya emmere eno, ogiteekateeka otya okusobola okugiganyulwamu emmere ey'ensigo. Singa otunuulidde ku nsi kuno, abasajja abasinga obuwangaazi mu dduniya muno bali mu nsi eyitibwa Hunza, bali mu kitundu ekiyitibwa Hunza. Abasajja abo Hunza kiri wakati wa kiri mu waggulu wa Pakistan, India ne Afghanistan. Abasajja abo omuntu asinga okuwangaala asinga obuwangaazi mu nsi kuno, mu nsi eno gwe mmanyi alina emyaka 47 kati, naye asinganibwa mu kitundu ekyo. Naye bwe weetegereza abasajja bano emmere gye balya, emmere gye bateeka mu mibiri gyabwe, mmere ya nsigo.
yeri okuva mu Qur'ani wetusomye kugambye bikkule essula ya 78 ne aya ya 14 ne 15 awo ojja kulabirawo ddala Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonyeza enkuba eno esibule ensigo zino tusimbe ensigo mu ttaka ensigo zino emmere eno ekule tujjeko ekyokulabirako nga kasooli tumujjeko tumuteeke mubiri gwaffe atugasa ki ebbanga ly'omala gw'omusiibi ng'oli emmere eyise nnyo mu byuma emmere eyise mu byuma ya bulabe tera okukyogera alunye wano ne mugamba Dr. Ziwa Jerega Dr. Ziwa avuma naye nga ngamba abantu nti emmese zisinga abantu abamu okutegeera lwaki kubanga emmese eno erya whole grain naye ate gwe omwana Adamu oddira empeke Allah subhanahu wa ta'ala gye yamala dde okugamba nti girye nga bweri whole n'ogitwala mu kyuma n'ogijjako akakuta bwe bafuuwako akakuta kali ne bakawa bu ipsam mubumanyi bumagulu mampi obulina amannya ag'enjawulo bu ipsam bumagulu mampi bumutambuza ddembe bo ne bugejja ate gwe omwana Adamu n'olya kasooli oli ng'amaze okubibwako ekikuta n'akuleetera constipation nga te Allah yaggamba kasooli oyo mulye nga bw'ali naye ate gwe n'omutwala ku kyuma ne bamufuuwako akakuta ako bwe bamufuuwako akakuta n'olya emmere n'ekuleetera constipation emmere ey'ensigo oba ey'empeke gye tuliko ye topiki yaffe bwe tulya ekijanjaalo tulina okukirya mu kamwa kaffe ne tukifumba by the way ntera nnyo bagamba okulya emmere embisi okwettanira ennyo emmere embisi naye ebijanjaalo temubiryanga bibisi naddala ebikalu birina obuzibu soya temumulyanga mubisi ayina obuzibu ebyo byo tubifumbako n'emmere n'ey'empeke tereeta buzibu mu lubuto lwaffe kubanga etambula bulungi okusookera ddala eba eyina ekikuta kyonna ekyokulabirako ngambye nga kasooli bwe tumulaba kasooli alimu kali akakyenvu ke bayita prumiol akakyenvu ako ke kalimu emigaso emingi ke kalimu proteins ke kalimu fats ke kalimu ebirungo ebyenjawulo ebiyamba omubiri gwo kati ate kino ekikuta ekyekungulu kyekiyamba bw'oba otadde emmere eyo kasooli oyo ng'omutadde mu lubuto lwo kiri ekikuta ekyokungulu kyekiyamba esobole okufuluma bulungi kati gwe bw'obijjako n'oba nga tofuluma bulungi naye ekijanjaalo tukirenga bwe kiri ne kasooli twalibadde tumulyanga bw'ali oba bw'oba ogenze ku kyuma kubisa empeke zino ziteekemu zonna nga bwe ziri mu kyuma osobole okufuna obuwunga edda nga tukyali eri mukyali waffe Serinyabbi kasooli twamufumbanga yenna n'ebijanjaalo era ne bannakenya bwe bakola seeka wano agenda kujja mbuulire kubanga mumanya asibuka awangalirayo mu kitundu ekiyita Busia awangalirayo nnyo akati bafumba emmere eyo ne bagifumba nnamba nga bweri ekijanjaalo ne bakiteeka wali ne kasooli ne bamuteeka wali wamma ggwe ne balya ne bawoomerwa ate ne baba nga bafuluma bulungi tebalina nnyo constipation abantu b'e Busia ndowooza munjulire ne bannakenya emmere gye balya bagita ekikosolo naye ffe wano Abaganda tulya mmere eyo ne twekalakaasa anti egenze ku bwongo buli lwerinnya ku bwongo ebivaamu tebitera kuba birungi naye emmere ey'empeke ye topiki yaffe emmere ey'empeke etambula bulungi nnyo ekyokulabirako ekirala nga bwe tulaba kasooli tumulabye kawo mmere nungi nnyo eri omubiri gwo kubanga kawo naye tebamala mumufuuwako era tuba tumufumba yenna era ne tumulya yenna naye abantu abaleese empeke za kawo simanyi kawo omwaseemu oyo atalina kikuta oyo newuunya n'engeri gye bamuwa abantu baffe ne bamulya sigamba nti nvumirira katale naye kawo omwaseemu oyo ow'ekikuta ataliiko kikuta oyo omuntu yalibadde bw'amala okumulya bw'ati anywe n'enniimu kumpi nniimu nga 10 zisobole okusindika obubi bwe naye kasooli kawo tulina okulya kawo omulambo oyo alina ekikuta yasingira ddala okuba obulungi bw'oli oli omwaseemu atalina kakungulu ako ebyo oba olidde gw'omanyi temulaba kasooli ono bwe tuba tumutadde mu kamwa ne tumugaaya tosobola kumugonza mulina okubaamu empulungusa ezo oba ozitadde mu mubiri gwo muli tezeekwatira tezibanga bw'olaba omuntu bw'ali ekikomando oba capati kubanga capati temuliimu mpulunguse era bw'onaabiri ebijja kukwatira mu lubuto abali badde ako tubakubiriza nnyo okulya ku capati naye nga twasoose mu lubuto lwaffe amenvu
oba okuzirira ku bijanjalo kirungi nnyo oba n'okulya kasooli awo n'asookayo kubanga jjukira yeetakwatira mu lubuto lwaffe. Topiki yaffe emmere ey'ensigo etuyamba ki? Emmere ey'ensigo oba empeke twasomye twavudde mu Quran kuva essula ya 78 ne aya ya 10 ne aya ya 14 ne 15 Allah wassa amazzi gali amazzi okuva mu bire ne gagenda mu ttaka ne gamezesa empeke ezo. Empeke zino ne tuba nga tuzeyambisa nnyo nyini ddala omubiri gwaffe. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala teyatukolera machine oba n'atugamba nti empeke ezo mwe tuba twagala okuzirya tuziteeke mu mbeera ya buwunga? Bino bizze as a result of modernization. Oluvannyuma lw'okwagala buli kimu kiteeka waggulu kiboostinga kugamba okulaba nti nno tuli mu mulembe ogwa because omulembe ogwa dotcom ne tusalawo buli kimu tubeere nga tukikyusa. Naye kino kya bujega ekyokukyusa embeera yaffe, ekyokukyusa emmere gye tulya. Emmere tugirye mu bukolokolo bwayo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitutondera. Bwe tunaagira mu bukolokolo bwayo tujja kutambuza edduniya eno, tujja kutambuza embiri gyaffe nga tusiiba bulungi tetufuna bizibu. Kati abantu essaawa zino abasiibi manyi temugenda mu toilet mirundi gisaanidde. Mwemalira ennaku 2 nze mmanyi gye bali mu mmwe amala ennaku 2 ennaku 3 anti alya nnyo ekikoma, alya nnyo chapati, alya nnyo omuceere omufu. Omuceere nagwo gwa mpeka alhamdulillah. Naye nabagamba bwe tuba tufumba omuceere mu abatulaba tetugujjiisa nnyo. Gubeemu akantuntu kali bw'obanga ogutadde mu kamwa ng'ogumeketameketa nga waliwo omuceere gwe bayita black rice, omuceere omuddugavu ogwo. Omuceere guno omuddugavu weekuli bw'oba olina internet genda ku Google googlinga teekamu black rice ojja kulaba ebirungi bya black rice. Ti omuntu alidde black rice tafuna constipation. Black rice oyo. So bwe tuba nga tulya emmere eno si kirungi kugikyusakyusa. Buli kimu kyonna tukikyusiza tututte mu machines. Ate machine muno bwe tuteekamu emmere eno ekiseera kituuka akatimba ne bakakyusa. Mugende mu bisenyi mulabe bwe bakakyusa biri ebyuma bigendawa. Ngera bwe nabuuza abali b'ennyama wano ne mbagamba nti ennyama eno gye tuli alhamdulillah tugiridde. Ne sooka okubyamu plan ekiti kwe baali batemera ennyama eno kyali kyenkananga nze obuwanvu. Kakitandise kyonna kisse wansi ebiti biri biryagawa. N'ekiso kyennyini ekyali kitema ennyama eyo ekyatandika okutema ennyama kyali kyenkananga ekibatu kyo. Essaawa zino kyenkananga nasswi. Abaffe bino byalagawa byonna bigenze mu mubiri gwaffe. Kyetuva olaba nga twasalawo tukugambe tirabayo olunaku lumu mu nnaku oddukanemu. Odduke ofunemu kanzukulu oba kiproitiki. Kuba embeera ey'okuddukamu eyo ekuyamba obutwa buli bwe tulidde emmere nje tuyisiza mu machine. Obutwa buli bwe tulidde n'oyiriba n'oddukamuuko. Kino kiyamba omubiri gwo gw'omusiibi okuba nti nno gutambula bulungi. Tofuna bulwadde bwa njawulo, tofuna kusoomoozebwa mu mubiri gwo. Ebyenda byo bitambula bulungi n'ebbanga lye tumala nga tetufaayo. Tetugenda mu darosi kusoma, totuula ku WBS essaawa zino kusoma. Era bw'olaba abantu bataddeko puroguramu ng'eno gwe ng'ovaawo ng'odduka tukugamba bw'onodduka bw'otyo ffe abasawo gye tuli. Kubanga mujjukire eddagala tetwakola lya kubeera mu clinics. Twakola lya kubaguza. Era ku nsi kuno tewakyali bya bwereere. Kati essaawa zino TV tuzisasulira oziraba. Noza ne radio nazo tunaatera okuzisasulira. N'obulamu tugenda kubusasula. Buli kyokwatako kyonna kyakusasulira. Naye essaawa zino WBS tukwebaza okuba nti n'otaddewo platform eno, otaddewo embeera eno y'okujjukiza abantu baffe. Fakiti WBS oli musiraamu nnyo, otambulira mu aya egamba fadhakiru fa inna dhikra tanfahu almu'minin. Mujjukize, mazima okujjukiza kuyamba abakkiriza. WBS gwe mulama gw'otambulirako oli mulungi nnyo. Akatugamba tutya gwe omulabi waffe, omuyizi waffe, goberera bye tugamba naddala endya. Ebbanga ly'omala nga olya bulungi, olya emmere ey'empeko gitadde mu mubiri gwo, olya emmere ey'ebibalo gitadde mu mubiri gwo nga watermelon n'ogirya n'ensigo zaayo. Kino kiyamba nnyo ku kusoomoozebwa kwa kidneys. Nga bw'onaalaba apple. In fact waliwo babagamba when you take an apple towards a bed, you send miles and miles, the doctors, you send them away. Buli lwolya apple emu waiting ogenda mu buliri bwo. Abasawo ngaffe oba otugobedde wala nnyo.
ate apple eno tugirya n'ensigo yayo eri, ensigo girye nga bwolaba n'amapeera. Amapeera tugalye nnyo n'ensigo ziri. Topiki yaffe tuli ku mmere y'ensigo etuyamba ki? Mwali mulabyeyo akanyonyi akafunye constipation? Mwali mulabyeyo ente efunye constipation? Kubanga ente eri emmere mu butonde bwayo nga bwe yatondebwa, okujjako ente zibasirwaza, zibateeka mu nnyumba, ezimala okusiruwala ezo zo. In fact kyovula bazikuba ne injections, bazikuba n'empiso buli kiseera zaava ku butonde. Fe babagamba bino tujjanjabisa butonde, tuli ba naturopathic therapists, era tuvunaanyizibwa ku kuba nti nno gwe omutonde otegera bulungi nnyo omubiri gwe bwe gwakula. Bw'onootegera omubiri gwe bwe gwakula, ojja kumalako ng'enjogera ya bulijjo. Buli kimu bw'onaakikola nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakiteekateeka, ojja kuba n'ebirungi bingi. Tukatugendeko mu commercial break katono. Oli mulabye mulungi, weebale nnyo, weebalire ddala. Don't go away.